Mwebali kwekumira ku mukutu Ugandan Lifestyle nze Morishid Segawa. Bagamba ennaku z'omubbi zibaana ne twebuuza we ziggwako kyekibaawo kyekiddirira nga ziweddeko kati nno kyekino. Joseph Sango ng'ono abadde mutuuze awe Kazinga mu sub-county ey'Ensanje district ey'e Wakiso yafudde. Ono okufa kiddiridde okumutemako omukono ng'ali ku mulimu. Yavudde ewuwe n'agenda ekyengera gye yasanze ennyumba emu n'asalawo omwattu okugimenya ayingire aginyagulule. Kati nannyini maka bw'atyo yakutte ejjambiya n'amutemako omukono. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Rachel Kawara yagaza maaso n'okuba nga amwattu atubuulira n'agamba May nga 10 omwaka 2026 omukulu ono Sango baasobodde okubeera nga mwattu bakitegeera nti yabadde afudde. Ono baamuddusa mu ddwaliro erya Mulago National Referral Hospital okusobola okutaasa obulamu bwe, naye tekyasobose olw'ensonga omusaayi mungi nnyo ogwamuvaamu. Mu mbeera nga bwegenda maaso n'okubeera ng'etambula, bano batubuulidde nti okunoonyereza kukyagendera ddala mu maaso bamanye kyekyaviiriddeko ono okufa era kyekyamuviiriddeko okutemwako omukono, naye ensonga bwe ziti mugana wange wezagenze maaso n'okuba nga ziba. Zaabadde ssaawa 3 obudde obw'ekiro ng'ennaku z'omwezi 8 guno gwe tulimu. Era awo mu kitundu ekya Mungo mu tawuni kanso ey'Ekyengera, omukulu ono bw'atyo yasoose n'agenda maaso n'okuba nga mwattu ajja n'asibako ebintu olwo ng'ayingidde amaka ag'omuntu omu. Mu kusibako ebintu era n'amanya ngenda bitwala mu miteeko 2, ngenda sooka nkuulize ne bino eno ate oluvannyuma muganda wange nsobole okukima ebirala. Nga bwe bagamba nti akaddannyuma kassa, noono era ekyamuviiriddeko okufa kaddannyuma. Ono yasoose n'atwala ebyasoose oluvannyuma n'akima ebirala. Kati mu kukima ebirala bw'atyo yasanze nnyini maka ng'ayina ejjambiya mpagale, ng'ejjambiya mpagale bulungi butereevu. Yamugwikiriza bw'atyo n'amutemako omukono. Bayanguye okumuddusa mu ddwaliro afune obujjanjabi, ne munnange nga buteerere. Omusaayi mungi ogwabadde gufulumye. Olaba waneno nga mu kibatu ky'omukono singa bakikutemako awo waliwo emisuwa mingi nnyo bwe batera okuteekako kanula era bagiteekaawo. Waliwo emisuwa miyitirivu. Kati omusajja waakutemako omukono kitegeeza oyinza okuvaamu liita ne liita ez'omusaayi. Kati omusaayi omungi ogwamuvuddemu era baagezezzaako okumujjanjaba naye nga buteerere. Bambi yafudde, yani Joseph Sango. Obubbi bubi. Abasajja babeerawo muganda wange ne beeteekateeka n'agamba nze alinziba ndifa naye. Kati ono ejjambiya ye emubadde kumpi. Bwe yategedde nti waliwo amuyingiridde bw'atyo n'asala okubeera nga mwattu amulinda. Bwe yakomyewo ogwokubiri n'agamba gwe tondabanga n'amutema. Omanyi ebiseera ebimu abasajja bagenda ne balabula n'agamba nze gwe nnaakwatira ku mukazi wange nja mutemaatema, omuntu n'abeerawo nga ekyo kyalinze okumala ebbanga. N'atambulira ku mukazi we n'amulondola wajja alaga. Era kituufu abamu bakituukiriza. Katonda waakuyamba n'akugwikiriza ng'oli mu kikola, ayinza abamu okukusaasira n'akuwaatako akabina n'akulekera obulamu. Naye muganda wange oyinza okumala emyaka n'ebisiibo nga tozzeemu kwenda, ng'ate era n'ebyokutuula wabyenenya nga wabyesonyiwa. Kati awo wengenda maaso n'okubeera nga nvaawo ne nkutwalako mu district ey'e Kanungu. Eno poliisi bw'etyo eri mu kuyigga omuvubuka agambibwa okufumita omwana w'emyaka 16 ekiso n'amutta. Kino kibeera kyakuyiga eri abazadde. Omwana ono kiraga yabaddeko mu kabaala akamu. Kati omwana myaka 16
ekyamazima ku ssaawa ze ŋŋenda okubuulira yabadde akola ki mu kabaala. Omuvubuka batandikiddewo okubeera nga mattu bamuyigga. Ye kase amaze okukola ettemu lino eno n'ateekako kakokora tondeka nnyuma. Eyattiddwa amanyikiddwa nga Darius Tukamushaba kugamba emyaka 16 era ng'ono abadde mutuuze w'e Kakoni awo mu muluka gwa Nyarugunda mu ggombolola y'e Kambuga e Kanungu. Baafunye obutakkaanya ne munne era nga munne ategerekeseeko erya Mugisha. Kati ettemu libadde ku bbaala y'Akasingire mu kabuga ke Omukashansha e Kakoni. Mugisha muganda wange bw'ayise Tukamushaba wabweru n'amugamba sooka ojje, era eno wabweru gy'amuyise gyakwatidde ekiso n'agenda maaso n'okubeera nga mattu amutta. Baamuddusiza mu ddwaliro erya Kambuga Hospital era gyasobodde okubeera nga asiza obw'enkomerero. Kati poliisi mattu ng'eyita mu mwogezi waayo mu bitundu eby'ekigezi amanyikiddwa nga Eri Matte ono yageze maaso n'okubeera nga amattu agamba n'alaga nti nno kino kyabadde kibi nnyo 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 nnyini ddala naye bakyayigga omuttemu ono. Ayongera okubeera nga abannyonnyola lwasi yasse muganda wange omuvubuka oyo, infact omwana. Kati mu mbeera endala wabaddewo akasattiro. Waliwo loole muganda wange yabaddemu tanboy. Ono ndowooza nga ebyokuvuga tabimanyi bulungi naye nga yagirimu era nga yagira mitambo yabadde teri mu kutambula. Kati Arnold Tusiime myaka 32 nga mutuuze we Kirijime Central era nga kiri mu South Division ey'e Kabale. Ono ye yattiddwa Fuso Fighter namba UBE 861C. Kati eno ebadde evugibwa Gerard Tusiime myaka 34. Kati munnange tusobodde okubanga tugafuna ne galaga nti ono yabadde agezaako muganda wange okugitokosa nga bw'agipikamu omukka, emmotoka n'eteguka n'etomera Tusiime n'emuttirawo. Kati omwogezi wa poliisi ekigezi Eli Mate bw'atyo yageze maaso n'okubeera ng'alabula n'agamba baddereeva bannange mwewale okugabira abantu abalala emmotoka zammwe. N'owa omuntu emmotoka bw'atyo n'asobola okuba nga agikozesa by'ayagala nga gwe tomanyi, kikyamu nnyo 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 nnyini ddala. Kati mu ngeri endala poliisi erukunjiri munnange eri mu kubuuliriza ku nfa oba ku kufa kw'omwana w'emyaka 10 amanyikiddwa nga Benedicto Kumisiriza. Era ng'ono abadde asomerawo ku Mutaliga Primary School era nga abadde mutuuze e Nyamugobore eyo mu muluka gwe Nyaibingo e Kabisoni mu Rukunjiri. Kigambibwa okuba nti ono bamusanze mu nnimiro nga yattiddwa. Kibi nnyo, kibi ddala. Kati kankubuulire n'agavudde mu kkooti waliwo abaali bawaabira sipiika n'omumyuka we ne bagamba olukiiko lwa NRM muganda wange olwa seeki okuvaayo ne bagamba nti baneeno be balina okuddamu okulondebwa ku bwa sipiika kikyamu. Kati waliwo omwami eyali yawaaba omusango n'agamba nange ne muwagizi wa kibiina ekya National Resistance Movement naye okusalawo kuneeno ekyamazima nze nkuwakanya. Era yaddukira mu kkooti n'agamba nze mbiwakanya. Kati byawaabira mattu abasajja bagambya tebiriimu kanigguusa yadde n'omulundi n'ogumu n'ogw'eddagala. Kati Jack Nsubuga abangi bamuyita Mandela
ye yawaabira n'agamba akakiiko ka Central Executive Committee bye mwasalawo bikyamu nnyo nnyini ddala. Kati olunaku olwaleero naye basobodde okubeera nga bamwanukula. Nze Murshid Ssegawa.